okusinziira ku kubala abantu okwakaggwa omwaka guno ku bannayuganda obukadde 45 ebitundu 84 n'obutundutundu 5 bakkiririza mu Kristu, ebitundu 11 n'obutundutundu 5 basiraamu n'eddiini endala eziri mu ggwanga. Kyokka newankubadde abakkiririza mu ddiini zino bawangadde bonna emyaka egisoba mu 10 era ne beezaalanganamu, awamu enkwatagano ekyali yakwegendereza naddala olw'enjawulo mu bulombolombo obusoosowazibwa. Kati enkya ya leero abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo bakuŋŋaanye okusalira awamu amagezi okulaba butya enjawukananga zino bwe ziyinza okukendeezebwa. Katugambe ekyokubonerako bwe tulaba nti abantu eddembe libaweddeko, entalo zijja. Entalo bwe zijja abantu ne balwana, ogenda okulaba nga basaalumanya ne bannaalumanya balugendeddemu. Ku bano kubaddeko abakulembeze b'olukiiko olutaba enzikiriza ez'enjawulo Inter-Religious Council of Uganda, abakulembeze okuva mu nzikiriza zonna, ko n'omubaka wa Iran mu Uganda Majid Safa. Bano batandise n'okusomesa abantu obukulu obw'enkolagana ennungi nga mpaawo asosodde munne nga yeesigama ku ddiini. Inter-religious dialogue is pegged together with peace building, as if to suggest that religious diversity and peace are incomprehensible. Bishop Andrew Lugolobi ono ye ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba enzikiriza y'abalokole mu ggwanga agamba baakizuula nga abantu bakwatagana mu kufiirwa kwokka mu mbeera eza bulijjo ne badda mu kuneneŋŋana. Obutamanya bwe bubadde butusinga okututawaanya. Tugenda okwekanga ng'ovaayo n'olumbagana ne munno kubanga wanzikiriza ndala, naye ate bw'ogenda okwekanga nga mufiiriddwa bwe mudde ewaka nga mulinawo hajati, muli munawo faaza, mulinawo brother, kakati ng'enzikiriza ez'enjawulo ziri mu lujja kubanga ekibagasse kubadde kuziika, naye ng'ate ebintu bya bulijjo bwe tufuluma ne tulwanira ku mirimu, ne tulwanira ku neighborhood. Y'omubaka wa Iran mu Uganda Majid Safa agambye nti ebyobufuzi nabyo bibadde bisaale nnyo mu kuleeta enjawukana mu madiini. We finally believe that there is no differences, there should not be any differences, even if there is, it is related to the how we worship God. Therefore, the type of worship God depends on the people who are following Christianity or Jewish or Islam. Baagala gavumenti esomesa abakozi baayo ku ngeri gye balina okukwataganamu n'abantu ab'enjawulo, enkola ey'okusosola ekome. N'abamu ku bakozi ba gavumenti abayingira mu kulwawula nga bo bakulembeza kye bayita eddiini mu kukyankalanya n'okutabula, era nga ne bo bayise ku mikolo egimu nga gino n'omugamba nti bane jangu amala kubuuza baddiini ki abagenda okusingawo obungi, bw'awulira nga si baayagala tajja. Omusomo guno gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti nyinza nti okubeerawo mu mirembe awamu n'ab'enzikiriza endala.